Alozi yasekanjako emyaka 39 yafudde mu ngeri y'ekibwatukira nga abadde agenda agattibwa ne mukyala we Harriet Rose Naluge mufumbo obutukuvu mwezi ogw'omunaana mu Kereziya y'e Matale. Ateeka naye enfa ey'omugenzi ono etulumye nnyo olw'okuba twabadde mu mbeera ey'okuteekateeka omukolo ogw'essanyu era ensonga lwaki tuli banyiikaavu. Bano batuuze ku kyalo Kalagala mu Kaliisizo Town Council era babadde babeera kigambibwa nti akawungeezi k'eggulo Ssekanjakku yabadde mu kibuga Kaliisizo we bayita ku bbibiro ng'agaba kaadi z'omukolo era bwe yavudde eno kwe kuddako ewuwe n'atandika okulumizibwa mu kifuba n'ekyazzeeko okugwa wansi olwo abadduukirize ne bamuyoolayola okumutwala mu ddwaliro gye yafiiridde. N'adduka mangu afune okutaasibwa tikyasobose yagenza okutuuka ku basawo nga takyasobola nakwogera Mukama n'amuddulula bw'ati. Emmisa ey'okuziika ekulembeddwamu Reverend Father Ronald Mutebi ng'ono era yabadde agenda okugatta abagole bano eyennyamidde olw'omugole okufa bw'ati mu ngeri etategeerekese kyokka nga byonna agamba nti enteekateeka za Katonda n'asaba abantu ne nnamwandu okuguma n'okwongera okumusabira. Ng'ali ku birango Omukama baayita abatukuza ate baatukuza n'abagulumiza. Tukakasa nti Omukama amweyitidde mu kadde kano era amugwanyiza n'okufuna ekitambiro kya mmisa ye yamanye ensonga lwaki amuyise mu kadde kano. Abasabye okusigala nga bavumu n'okwesiga Katonda okubayisa mu mbeera ey'okusomoozebwa ng'ono agumiza nnamwandu ndi Katonda kumusobozesa okulabirira bamulekwa basigaze era bakuze bulungi. Bonna ebitutuukako ebyangu n'ebizibu abooluganda tusigale nga twebuuza naye Mukama ki ky'oyagala ntige mu kino. Bwe neebuuza ekyo kijja kunnyamba obutaggwaamu kukkiriza. Abakungubazi abalala okubadde n'omwami wa Kabaka atwala Kaliisizo Omulangira Wasajja Gulama bennyamidde olw'enfa ya Ssekanjakku ng'ono akubiriza abantu okufaayo okwekebezanga endwadde okumanya bye bayimiridde. Ssaabasajja Kabaka yatukubiriza n'atuweereza n'ensiisira z'obulamu ne Matale wano lwaliwo ng'ekigendererwa ky'ekyokuzuula endwadde eziri mu ffe. Nti Omukama yakuwa mukwano gw'ono agenza olwaleero ate era yamututte. Leero nkugumya nti n'Omukama ayagala abalungi. Katonda wa bannamwandu gy'ali, Katonda wa mulekwa gy'ali ajja kukuma bulungi famire esigale ng'etambula. Oluvannyuma omulambo gwa Ssekanjakku gusituddwa okutwalibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera gyaziikiddwa akati mu nnyiike. John Bosco Mulyowa yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV. Tubasaasidde nnyo bannaffe omwoyo gw'omugenzi Omukama aguwummuza emirembe. Ate mu malala abavubuka abasala eddiiro okuva mu bibiina ebirala ne beegatta ku NRM bamaliriza okutendekebwa ekyankwanzi. Bano basisinkanye President Museveni mu State House Entebbe n'abakubiriza okwenyigira mu pulogulaamu za gavumenti basobole okwekulaakulanya. Pulezidenti Yoweri Museveni andiza abavubuka 19 abasaze eddiiro okuva mu bibiina ebirala beegasse ku NRM. Bano abasala eddiiro bava mu disitulikiti okuli Mubende, Kasanda ne Mityana nga bamaze wiiki 2 nga bali mu kutendekebwa mu lutendekero ly'ebyobufuzi ekyankwanzi. Basomeseddwa omwoyo gwa ggwanga n'empagi y'ekibiina ky'NRM bwe kyazimbirwa. Mu nsisinkano eno ebadde mu State House Entebbe, Pulezidenti atendereza abavubuka bano olw'okukola okusalawo okutuufu. Nsanyusa okumanya nti abasomesa bamaze bategeeza ebigambo ebikulu ennyo ebiri mu ntegeka ya NRM kubanga babimanyi bulungi. Pulezidenti awadde abavubuka bano obukadde 10 zigende mu ssako yaabwe okwekulaakulanya. Nolwekyo njagala okubayozaayoza mbaaniriza era tugenda kubayamba. Akubiriza abavubuka bano okwenyigira mu pulogulaamu za gavumenti ez'okweggya mu bwavu okutuuka ku bulamu obwo obw'omulembe. NRM yabasomesa nti amakubo gali abiri. Ekkubo erimu kwe kusoma. Ensonga owulira twogera ku bonna basome. Ekkubo ery'okwenyigira mu by'okukola ssente. Kati awo waliwo obuwundo 4
bosobola okwenyigiramu n'okola ssente. Ayambalidde abali ku ludda olwabula gavumenti ng'agamba nti bafuna ensimbi okuva ebweru ne beebeezaawo ate ne babuulira abavubuka baleme kwettanira nkola za gavumenti. But it's good that I have met you and it's my pleasure to pass you out. Kamisona wa Mwoyo gwa ggwanga Helen Seku yebaza President Museveni olw'okwaniriza abavubuka. Your Excellency, I thank you for accepting to host the youth converts tonight who are here before you. They are from districts as earlier mentioned, Greater Mubende, that is Kasanda, Mityana and Mubende, and a few from Kampala. Agambye nti eno y'entandikwa y'abavubuka okukyusa obulamu bwabwe. From the mentioned districts, they have spent 19 days at the institution, undergoing an ideological and mindset change training. Jaja, the objectives of the training were to inculcate the spirit of patriotism and Pan-Africanism in the youth, to make them become meaningful youth and add value to the community where they are living. Ate Director wa Nali Ekyankwanzi Kanoke Lukogota yebaza President Museveni olw'enteekateeka z'ateereddewo abavubuka okwejjambwavu. Nkwebaza nnyo ne ssekwebaza mukama wange Ssaabaduumizi w'amagye ag'okwenunula aga Uganda ne Africa. Wow. Ate bwe tweyongerayo n'amalala omuwagizi w'omubaka Federo Ssekikubo akubiddwa amasasi abajaasi babadde bataayiza nga bava ku lukuŋŋaana. Kigambwa nti omugenzi amasasi bagamukubye mu kifuba. Ssekikubo mu kalulu kano akakamyufu abbinkana ne retired brigadier Emmanuel Lwashande. Sembosi Freddy akubiddwa amasasi agamuse oluvannyuma lw'abajaasi okuyiika nga banoonya akalulu ku byalo okuli Bugologolo, Kirege Rwemiyaga Musembabule. Kigambibwa nti omubaka w'Erwemiyaga Theodore Ssekikubo bw'atuuse ku kyalo Kirega abadde amaliriza okwogera n'abantu amagye ne gayiika ne gatandika okuba abantu. Ekizzeewo kubadde okuba amasasi mu bbanga era n'omuwagizi wa Ssekikubo Sembuusi yabamukubidde amasasi agamuse. Omubaka Ssekikubo naye ayise ku Lwankwale. Tuyiseeko gino Lwashande bw'alabye nga tuyitawo abadde ne kampu ye n'abantu be n'alyoka alagira ne balyoka bangoberera. Bangi ku bawagizi ba Ssekikubo bagenze n'ebisago nga ye asigadde mu maziga. Maybe I don't know, I can't tell why they chose to attack a very peaceful rally. You can see we are not even in the trading center, we are outside the trading center. We had our entertainment, we had a good campaign, a good rally, and they just shot at us. Well, they just shot at us just within open fire, without any warning, without any hesitation, and they were commanded by Lieutenant Ziwa, aim of killing, but when they saw somebody else had died, they pulled back. Nowa Kintu yakusakidde gulu eno ku Lwabukedde TV. Kitalo nnyo ddala. Ate zo enteekateeka z'omwoleso gw'embaga n'emikolo gagaddeyo gwa Bride and Groom oguteekebwa Vision Group ziwedde nga bwe nakugambyeko nga tutandika. Omwoleso guno gutandika nti okutuukira ddala ku Sunday mu Wuma Multipurpose Hall e Lugogo. Mu Wuma Multipurpose Hall e Lugogo abolese bali mu kutereeza n'okuyingiza emidaala gyabwe buli mudaala obadde agotukako nga batemi beetala nga n'abalala bikofuukula nga bwe ziwerera esaabiisi olunaku lw'enkya nga batandika okwaniriza abagenyi. Akulira okulinyiza Vision Group akatale Lorraine Tukahiro akisiza bonna abagenda okujjamu olisi guno nti sigwa kubaleka kyekyemo. We have a lineup of activities that are waiting for you. We have a lineup of exhibitors. We have sponsors. The entire hall has been filled with items and solutions for you. Our theme this year is Beyond I Do, Building a Lifetime Together. Agambye ntwala omukisa gw'abajja mu olisi guno okuwangula ebirabo nga bayita mu kulaka kumi ka 15 olwo ne bayita mu kalulu akanakwatibwa buli lunaku okutandika n'enkya. Entrance is only 10,000 shillings.
And then you can also get a raffle ticket at 5,000 shillings. And that raffle ticket enters you into a draw to win amazing prizes. Akuliza abagala okuza okugenda kamonto n'empere zindalizanira bajjemu bonje. For those that are looking for an opportunity to renew your national ID, NIRA is going to be here from tomorrow Friday up to Sunday. All you have to do is just come through. Ye Fiona Tamala kuli okuteeka ebivulo mu Yuropo ayogedde ku bigenda okubeera okutandika n'enkya nga bakutandika n'akalulu abantu bagenda okuwangulira ebirabo okolesa emisono olwakomekereza n'okusanyusibwa abayimbi Hajara Sofia Nantongo ne Spice Dana. Era woyongera okugula ze chances ezikuwa omukisa okuwangula ebirabo bino. Ategeeza nti ku Lwomukaaga emisomo egy'enjawulo gyakubeerayo ku Very Father Grasses Kiebe akalulu n'emisomo nga n'omuyimbi Vinka okuva mu Swangs Avenue bakubaayo. Saturday era emiryango nga bulijjo giggulawo ku ssaawa 2 naye programu yaffe ey'aboogezi talk shows workshops zitandika ku ssaawa 7. Ku lunaku olw'Essande okubeera emisomo okuva mu makugu ap'enjolokole n'aba-Uganda East Commission omuyimbi Bebe Cool ne mukyalo Zuwena Kirema nga n'akalulu akasembe kakwatibwa ku Ssande oluvannyuma mu kusaba kuwangula keeke okuva mu Cafe Javas n'ebisulo mu bifo eby'enjawulo. Ky'olina okumanya tiketi gye wagula ku Friday ate si yegenda okukola ku Sunday oba olina gigula ku Sunday ye grand draw we tugenda okugaba gawuni tugenda gaba amasuuti si jeze genda kwa keeki y'embagayo genda gaba amacupa 25 agabbera wine ag'embagayo ne okusula Murchison Falls waliwo ne hotel gyayita Fontiswa ne Nakasero naye bawadde ensulemu. Abolesi betwogereko nabo okole abalafanga okuva ku kizingadde olwe bakuza abantu okujja ku mudala gwabwe okumanya ku mpeereza. Tubaleetedde ebirungi byonna ebiri ku Lafang Eco Resort. Ensonga lwaki tugamba life belongs here nti obulamu bwo busaana kubeera Ddolwe. Jangu olabe ensonga lwaki tukugamba nti life belongs to Ddolwe. Bagamba bw'osuwa ku luno tobako gwonenya. Ate Rogers Kisutu owa Broven Cakes agamba nti okutandika lunaku lw'enkya okuleza ku keeke kwa bwereere. Ffe ng'aba Broven Cakes tubaleetedde cakes ez'enjawulo era mugenda kuzisanga nga tubaleetedde ebintu ebya new designs. Mujangu cake testing ya bwereere. Therefore bannange bakasitoma baffe mwenna mujje erugogo okutandika enkya ku Lwamukaaga ku Sunday omugole yenna otegeka omukolo. This is a one stop center. Now primaries bakomyewo okulaga abantu emmotoka eziriko zewe tulinyo mu mwoleso tukubiriza abantu okubanga mwerinira omwoleso tulese buli kika kya mmotoka kye wali olowoozezaako okukozesa ku mukolo gwo era ng'omuntu yenna anaabuukingira wano agenda kufuna discount. Ffe ng'ababeera tubaleetedde Pulco wine esinzeyo okugyayo awards mu Italy. Tulina juices enesala amasavu n'abolesi Danya Skin Expert n'abalala bagamba nti basize ku miwendo ku buli kye bagenda okwolesa eri abo abagenda okujja. Jangu otegera olususulo ng'osasula $2 gyokka okugenda mu kyuma ekikebera olususulo. Twabaleetedde products nnyingi nnyo nga zonna ziri ku 50% off. Gwe wenna akozesa brandi yaffe gye tuyita CeraVe oba La Roche-Posay twazisaze ku bbeeyi. Bountiful Bonds is a business erabirira abakyala abakamala okuzaala. Tukola postnatal care. Bomuda bagenda okulesa emisono batandise okwegezaamu ku stage okwetambulisa guno gaggadde ogwa Brighton gumu kwa mutwalo gumu nga naye aba baagala okuwangula ebirabo ku Sande balina okugula obukonge bwabwe ku lunaku olwo. Nyombi Kenneth ne Mutebi Sulaiman bakusakidde eggulu eno lwawukadde TV. Kale tosubwa lunaku lwankya tomanya oyinza okuba omu ku bawanguzi ku mutwalo gwo ogukuyingiza. Malala abantu abasoba mu 7 besobodde okuvuganya ku bifo by'olukiiko olufuzi olw'okuntiko lwa NRM era nga baweze okujja abo abaludde ku lukiiko. Abakakiiko ak'ebyokulonda mu NRM batandise okusunsula abigwanyiza ebifo by'olukiiko olufuzi olw'ekibiina olwaseeke abasunsuddwa leero basoba mu 6. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Ngodoye yeewunyiriza nnyo bannakibiina okujjumbira ebifo bino mu bungi. But I've never seen this overwhelming support and the overwhelming response that has been shown on day one for the Central Executive Committee.
ategeeza nti abanajja okususula olunaku olw'enkya baakoma ku saa 8 ez'emisana gye basobozese okuteekerateekera okwewandiisa kwa pulezidenti Museveni okuvuga ku bifo bya seeke oteekeddwa okusasula obukadde 210 kyokka abeesimbi balina esoobe nti guno ku mulundi seeke etuuleko abavubuka abato mu myaka. olina minisita bino ebifo tusaba obireke mubireke mukwatibwe ku musonyi. luli najja oluwombo ne balusuna naye kati nkomyewo okusimba ku kifo kya NRM vice chairperson wa Eastern Uganda. ffe ng'abasuubuze tetufunyeemu kubanga abantu betusindikayo tebatuleetedde enfuna ennungi mpate. abetan tubadde bubi okujja ku kifo kino kigenda okunyamba nnyo okumobilizinga abavubuka naddala Uganda ne Uganda yonna. nange bonna abaliko obulemu ne bannayuganda okutwaliza wamu nti tugenda kukola naye nga tukolera mu nkola empya. mbala abalese empapula ekali mukalamagi nguno ayagala kukikirira musigansembe ku seeke. ekisinzaayo okusobola okulaba nga twesimbawo olw'ebyobusuubuzi nga bwe mubadde mulaba bibadde biri naganaga naye ku luno mu kibiina kyaffe tulinamu entrepreneurs league. okusunsula abakani ba ssente ba disitulikiti nakwo kukyagenda mu maaso era abasunsuddwa mu mubadde agatanalwamu ngo nasusuga bikozesebwa mu ddwaliro lya Nkokonjero Center for ebyoma bino eri abasawo bannannyini kubivunaanyizibwako mu butongole. olumaze okususula akisiza bannakayunga nti ku mulundi guno balonde n'obwegendereza. baleetedde kayunga empya oba essuula empya mu kayunga tugobe obukulembeze obw'entalo. abali basunsuddwa minisita omubeezi ow'amakolero David Bahati so nga n'abagala okwesuga palamenti omulundi ogusooka nabo basunsuddwa. bannakalungu mwenna eno yessaawa yaffe katerera mwena ekyokwehandikisa kyagwa njagala kutegeeza banaku wekula south nti kiwedde. nakayiza sumaya walusimbi aze nti mitiyana teyetaaga muntu mutiisiizi. ekiseera kati mubeere municipality emanyi omubaka waayo katonoonya munoonye. bamaze okunsunsula okuvuganya mu kamyufu ka pate ya NRM mu constituency yaffe eya Bukoto South. ne minisita wa Kampala Jati Miseka banakisiddwa okuyita mu kifo ky'omubaka wa Kampala Central ku kamyufu ka NRM nga tavuganyiziddwa. kole nnyo labenga ne President Museveni tumuwanguza Kampala Central. Robina Nantale yakusakidde guno ku Abukere TV. ne bannakibiina kya Democratic Front bategese taamiruka waabwe asookedde ddala e Masaka. akulira ekibiina kino Mathias Mpuuga Nsamba asinziddeyo n'asekerera abatirira okumwegattako nga batya okuba mu makaadi. bannakibiina kya Democratic Front bakuŋŋaanidde ku Laston Gardens mu kibuga Masaka okweta mutaamiruka w'ekibiina kyabwe asookedde ddala. ena akulira ekibiina kino Mathias Mpuuga Nsamba aziddwa kati mu miziro okuva mu bakiise. ono ategeeza ng'ekigenero ky'ekibiina kino bwekuli okuza essuubi mu bantu ku by'obukulembeze. mbasaba n'obukkakkamu omwana waffe muto mwe mugenda okumulera tutambule n'obwegendereza n'okuwuliziganya tuddemu tuwe abaana baffe essuubi tuddemu tukomyewo ebirooto eby'eggwanga lyaffe nti Uganda esobola okukulembera mu bwenkanya. ono anukuddwa abamukwatula ensonga nti mu kino yalifiirwa ekifo kinategeeza nga batakyali ku mutindira gw'obufu wabula neyenyemira olwabatiddwa okumegattako nga batya okufiirwa zikaade. oba empulya bagamba kale Mpuuga agenze mu ebyo yandibadde wano n'akuuma akafooke adde akyakalina nange nkyali wa bufo. bw'oba oyagala nnyo obufo nekyoyagala tokola ki n'akokoolwani yatokola ki temweyaliikiriramu abagamba bw'ona ogenda eyo bajja kukuma tiketi y'embaga yaani. abo abawuliranga omulimu oguliwo si wa kitiibwa muntu yenna agana kukola kituufu mu kubanga anoonya ki tiketi. ono ategeeza nga bali batakyalina kyakukola okujja kutandika ekibiina kuba ebibiina ebyasooka mu byafuka matongo nga n'ebirala bikolerera abatwaze. ne tugamba tukyayina amagezi tukyayina obulamu tukoleyo ekyo ekinaalera abaana
n'abazzukulu. Omubaka omukyalo w'Emasaka Judika kandi n'omubaka w'Entebbe Municipality Michael Kakemu Mwatekamwa balambuludde nti obuteefaananyirizaako n'ebibiina ebirala kino si kya muntu sekidoomu ate tekituyobola abakulembeze. Ebibiina mu Uganda bizimbiddwa ku musingi nti kino kya gundi, kino DF y'abantu bonna, buli bwebeera y'abantu bonna n'ebigendererwa biba bigazi. Twagala bannayuganda okumanya nti ebyobufuzi tibitambulira mu kuvuma buvumi bantu, nti asinga okuvuma y'abasinga amaki y'abasinga amaanyi. Tebalina gobawa kitiibwa bo balowooza buli kimu kya kibuli, kuba buma isaamu eggaali. Abo si be bannabyabufuzi be twagala okulekera eggwanga lino Uganda kwekujja ne DF. Atwala ekibiina kino mu kikadde bw'eggwanga Pascal Yamuyati agambye nti bakuteeka kukuliriziganya n'ebibiina byonna okulaba nga baleetawo enkyukakyuka y'emirembe. Kulaba nti demokrasiya ebeerayo naye kisingira ddala twagala unity, twagala kubeera nga tubeera wamu tusimbe Uganda. Abakiise ab'enjawulo kubadde Mike Mabike Moses Kasibatinabala bannyonnyodde lwaki basize okwegatta ku DF. Nti DF yamaze dda okuwamba Kampala omutima gwa Uganda. Era ogumu ku miramu eminene ennyo egy'ekibiina kyaffe kino ekya Democratic Front kwe kulwanirira obutonde bw'ensi. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulo ku Lwabukede TV. Tugenda kumulamu katono tukyadda n'amalala tovaawo. Kulekayo mukumulamu okwo bwe tweyongera n'amalala enkoko etabudde baliraanwa ng'omwalumiriza munne okugibba. Kino kiwayiza poliisi bamunaanika okuyingira mu nsonga zino okubatabaganya naye nga buteerere. Edwin Senfuka ssente w'ekyalo Kasolo ekiteme mu ggombolola y'ebamunaanika mu disitulikiti y'e Luweero ayisa olukiiko lwetabiddwamu n'atwala poliisi Paul Beewaayo okutawuluza obutakkaanya obuli wakati w'abatuuze be okuyita Opiisa Bukenya bwalumiriza okubba enkoko ya Abdul Swata. Wabaddewo ab'omulirwano nga beerumiriza. Omu agamba nti omwana waawe ye yakola ki ye yagikwata. Enkoko eyabbi bwe yogerwako ereeteddwa mu lukiiko nga babadde bagiraba ng'oyinza okulowooza ebadde etegeera ebigenda mu maaso. Mu lukiiko luno Nakamya tabaddewo ng'ateekeddwa mutabani we Fred Lubega ng'agambye nti ekyalo kisusse okuteeka ku nnyina olukongoolo nga bwali omubbi kyokka enkoko eyogerwako tebeera na waka ng'esula ku miti waggulu. Eyo enkoko esulana ku muti nakati ne bwe tuddayo ne tugita era bwefubutuka emisinde kati obudde bukoze ki era ajja kuddayo. Kitegeeza webanga enkoko yawanisibwamu netendekebwa notendekebwa ti ate erina okuddayo ku muti. Abatuuze babadde baagala Lubega asasula enkoko kyokka n'akiwakanya ng'agamba ntayinza kusasula nkoko nnyina gy'atabbangako. Kati mba sisobola kugamba nti nkwata oba tugamba nti twesonde oba tusasule enkoko oba tukole bwe tuti nyansasula enkoko etakola ki. Luswata mu lukiiko agambye nti ye tayinza kukwatagana na Lubega kubanga byenyi byamukoze omuli okuyimbulanga embizzi ne ziri ebintu bye ate nga bo basiraamu. Naye ekyalo kyonna kulokozalizibwa kulita buli muntu yenna nkolagana naye naye weebuuze lwaki makamu tumba yeebuuze. Wano Beewaayo agezezzaako okutabaganya Luswata asonyiwe Lubega n'agamba ntayinza kumusonyiwa kubanga muntu mukulu yeyeesalirawo. Tukkiriza nsonga eno ey'enkoko tetugamba nti ebibaddewo byonna abatuuze abadde mu lukiiko bagambye nti olutalo lwonna luva ku bazadde. Naye ebizibu byonna ebisinga biva mu bazadde naddala bamaama. Kinkoze bubi nnyo okwogera ekigambo kino nga maama taliiwo. Nandiyagadde abeewo nkyogere kitya. Nawulirako lumu abaana abasoma abeewamu baana bamu bajja ne bannaabwe baali bava ewala ne bajja okuwaaba nti bazze babawemula ne bagenda ewa maama mu bulungi nempulira nga ate maama atabukidde bazze kuwaaba kyannenyamiza nnyo. Ssentebe Senfuka agambye nti ekigendererwa ky'olukiiko luno kubadde kutabaganya famire zombiriri kubanga bonna batuuze be nga n'enkoko ereese ebizibu si gye babadde balumiriza. Kubanga obubbi bubaddewo obumu obwogerwako nti waliwo enkoko eyatwalibwa okugassa emisango emirala gyonna naye tugyekennenyeza ate nga si yeeyo ng'avunaanaga nti enkoko yange si yeeyo. Abakulembeze tusigale nga tuli lutindo olw'obwenkanya n'okukwataganya abantu bonna. Naye mbadde nsaba ku lw'omulirwano n'obulungi bwaffe abali wano kuva tuliwo ku lwa nsonga eyo.
oba enkoko yabbibwa oba yatwalibwa oba teyatwalibwa tukkiriziganye ekintu ekyo buli omu kimuve ku mutwe. Tulina kubeera ng'ensonga tuzikwata ng'era ab'ekitundu tuzikutte ng'ab'ekitundu tuzikwata kannabwala okusobola okulanga tugatta sayidi zombi. Waswabeka Sento Nkagere yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV. Mu kanyomero k'omukenkufu Nyanzi Julius leero akulaga ekyuma ekinene ekyaluza amagi 10 omulundi gumu. Kino kya buli alina ekirooto ekitandikawo omulimu ogw'okwaluza enkoko nga bw'atunda. Nkwanirizaako nnyo mu kanyomero k'omukenkufu tutambulira ddala era gwe yakatwegattako okugamba nti bintu bingi ebigenda mu maaso mu Prof by Research era ng'omwaka guno tugenda kuweza oba tuwezezza emyaka 10 era nga ekijaguzo ekikulu kigenda kubaayo mu Sundowner ennaku z'omwezi nga 10 ogw'omunaana okutuuka nga 16 full week blast Sundowner ey'omulundi ogw'e10 ate gye emyaka 10 egya Prof by Research n'olwekyo kyekitereke kye twasazeewo tubasibire anti etasiima ebula agiwa kyekitereke kino mpa embuzi nkuwe ente kisange ku Prof by Research era nga kirimu n'okulima sukaali w'obutonde stevia n'ebirala bingi nnyo ng'era bwe bakugamba nti omukisa gusanga oyo yeetegese bwe tutyo bwe tuli mu kujaguza myaka 10. Mu musomo guno ku nnunda y'enkoko ennansi tuzze nga tubalaga enkola ezisoboka eri buli muntu mu nsonga z'essente. Wano tetusobola kuvaawo nga tetubalaza enkola z'abo abaagala okuyingira omulimu guno ku mutendero gwa waggulu. Eno ye incubator ennene. Bwetyo bwefaanana yaluza enkoko yaluza ddala enkoko eziwera osobola okutandikawo faamu ne faamu nga bwe yaluza enkoko zo naddala enkoko eŋŋanda zirina akatale era mu mbeera y'emonza n'okwaluliza abalala nga baleeta amagi gaabwe baluna bajja n'amagi ge n'omuteeramu kyuma kyekino n'olwekyo gwayagala okukola bizinesi nakyo tukyekwate bizinesi eno ey'enkoko y'amaanyi nnyo. Enkoko kuzaaluza zikola ssente empya n'enkadde gwe sooka otunulire abaaluza enkoko basajja batuula mu maaso bagagga bakagoggoso nawe beegattemu ng'otandika bizinesi eno. Emitendera gyayo gifaanagana n'ezo ze twalaba luli okuggyako nti ku luno tukozesa akuuma ak'enjawulo akeekebejja amagi. Ekitangala bwe kiyitamu otuuzaako na butuuza kina n'omutwe ejjiwe lituula beautiful tuuzaako bwoti ndaba ekitangala kiyitamu tegeeza amagi si mavundu ne bwe kiba tekiyitamu gaba mavundu. Erina n'akakola obunnyuukirivu kiyita humidity obwetaagisa era tulina okukassaamu amazzi buli lwe kiba kyetaagisizza. Humidifier yeno ekintu nga kitambula bulungi nnyo nga tugiteekamu amazzi. Humidifier yeeyo jjukira nagiseetinze kati kiddamu kupangako magi kiddamu kupanga amagi egendamu amagi 10 wagasiimudde wagakebedde kandolingi otuuza kuno naye mu kutuuzaako awasongovu we watunula wansi kino ekibuto ne kitunula waggulu kubanga kino ekibuto we wali air exchange we wali air space. Nga wayise ennaku 18 tuddamu gakubamu ekimyanso. Ekitangala tekiyiseemu ekitangala tekiyitamu kati tukitegeeza ki nti enkoko efuumingiddwa kati era olumala ekyo ng'amagi gano ogazaako ng'ogazaamu mu kyuma. Olwo amagi gano tugazaayo okumala ennaku 3 ezisigadde kyokka tetugazza mu tray mwe twagapanga okwewala obubenje ng'obukoko bufulumye. Tujjamu eno tray tugijjamu eno ne tugaalirira wansi kati ne tugaalirira wansi jjukira negendamu enkoko 10 kati n'oyalirira kuba kati bw'olekamu tray obukoko buba bujja kumenyeka bwe bunaayaluzibwa buba bujja kumenyeka. Simbi ziwoomera eddala ng'oyiseeko ku Prof by Research weefunire ekitereke kya Sundowner ate weefunire ne ekitereke kino mpa embuzi nkuwe ente ate weefunire ne incubator byonna birungi nnyo tewali tabu tosubwa beerako nnyo babayi. We
Webale kubeera naffe wetweyongere n'amalala namungi w'omuntu yeeyiye mu kuziika omuyimbi Daudi Mugema yafiiridde mu woteeri eggulu. Ssaabadinkoni w'ekyotera Reverend Dickson Kimbujje asinzidde n'asomooza abavubuka okubaako bye bakola okwezuula. Okuziika omuyimbi Daudi Mugema kubadde ku kyalo kya Mpagi mu Ggombole Kasale mu disitulikiti y'ekyotera mu maka ga kitaawe omugenzi Julia Mugerwa ne nnyina Ruth Nanyanze okusabira omubiri gwe kulembeddwa Ssaabadinkoni w'ekyotera Reverend Dickson Kimbujje ng'onasoomozezza abavubuka okubaako bye bakola n'okwezuula ebyomugaso bye bakola ku nsi ebinabajjuukirirwangako. Buli omu kyolina kyanjawulo lwaki waliwo kyolina okukola ku nsi nga teri mulala asobola kikola nga bw'okikola naye bw'otazuule Katonda tojja kwezuula. Ajjukidde bannabituli naddala abayimbi n'abasaba okufuba okukuba ennyimba ez'amakulu ezisomesa abatuusa ezo eziwemula n'okwesittaza. Bamukola zisoozi zividiyozi muzikola mwegadanga muli bwereere abaana baffe mubata. Ina abayimbi bannabituli nga bakulembeddwamu Haruna Mubiro boogedde ku mukono gwe badde balina okumugema nga bamutendezza okubeera omusajja omukakamo ow'empisa ate abadde awabala ekitiibwa. Omusaalirwa kyatugezeeko mu myaka ebito ddala ekyo twali tulina omufuliramu naye agenda kibi saba Allah musonyiwe. Abadde muntu mulungi ate ng'alina ekisa atagaayagaliza akatono kaabanako bw'obeera mu kizibu okasheyaru. Tubadde tumwina ng'omwana omujagujagu bwe tulaba ng'alina future eri bright mu maaso ge. So nebaza Katonda nti abadde mukwano gwange owaddala. Ye omuyimbi Amiru Sengenda ajjukiddamu ku bayimbi abagundiivu olw'okuva nkuwayo ennyo nga waliwo munnaabwe afudde n'agamba nti yeetajja kubiikiriza ayagala bamuwe ng'akyali mulamu. Bane ndi mulwadde abitekisi ndi mulwadde njagalayo nange ku kivulu. Ku lw'abategesi b'ebivvulu b'omusinguzi amanyiddwa nga Abitex beeyamye okukolera omugenzi ekivvulo. Abitex asiimye Jerusalem Sale olw'okwagala abayimbi awatali kubasosola. Jerusalem Sale Yo mukwataganya w'abayimbi Wealth Creation Tone Sempijja ennyunde ku ngeri Jerusalem yabadde ayise mu kumukwasiza kufuna obujjanjabi kyokka n'afa nga tannamusisinkana. Nga Jerusalem Sale ye yamuyita n'amugamba bwe bamala okusoma bajeti mpaamu wiikisi 2 okomewo eggulu nkuwe ssente oddeyo ettake bagende bakwekebejje. Yombako omukyalo w'ekyotera Roseford n'atunga asasidde abayimbi olw'okufiirwa Mugema ku myaka emito n'asaba abantu okwongera okumusabira okuwummula obulungi. Mugema kyabadde kyeyoleka mu bantu bonna be tulaba wano era njagala okubeebaza mwenna ate mbasabe obungi bwe buzza wano muzifuule essaala Mugema tumusabire. Ye Minisita omubisi wa Microfinance Ajja Luna Kibine Kasolo akiikiridde omumyuka wa RCC W'Emasaka Josephine Nabakooza ng'ono ayogedde nti Minisita Kasolo yasuulira Mugema okulinnya ennyo okugenda obutuluuki okujjanjabibwa ekigere. Yasasulira Mugema ono tiketi manyirawula akikkiriza agende ettake tiketi 2 n'ey'omujjanjabi agende bamujjanjabe tusobole omusulaga nga mulamu. Oluva Mugema azuukiddwa mu nnyumba ey'olubeerera Muliro wa John Bosco yakusakidde eggulo ku Lwabukere TV. Webale kubeera naffe mu katale k'omufuufu amalala Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu asabye abantu obutatunuulira bizibu byabwe ng'ebinene wabula beekwase Katonda. Abyogedde mu lukuŋŋaana lw'abakyala abafumbo n'abakyala abakristaayo olubadde Nakasero nga basabira akalulu ka 2026. Nga tweteekera akalulu akabona ab'ekibiina ekigatta abakyala abafumbo ekya Mothers Union ne Christian Women Fellowship bakuŋŋaanidde ku lutikko ya Olosense Nakasero okwetaba mu kusabira eggwanga liyite mu kalulu akajja mu mirembe n'eggwanga okuba n'emirembe. Okusaba kwetabiddwa ku Ssaabalabirizi Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu n'omulabirizi omubeezi owa Kampala Frederick Jackson balwa Ssaabalabirizi Kazimba mu kwogera kwa Wabudde abakkiriza n'abantu okutwaliza awamu obutatunuulira bizibu byabwe ng'ebizibu ebinene wabula batunuulire Katonda waabwe. When you focus on the bigness of your God, of His bigness, His strength, the problems of your enemies, they become small.
y'omulabizi Balwa ategeeza nti abakyala balina obuvunaanyizibwa bungi era nga bakola kitende mu kutereeza eggwanga. Gamba nti bw'oyigiriza omukyala oba oyigiriza eggwanga, n'olwekyo emirembe mu nsi n'okukulaakulana n'ebirala bwe tubeera nga abakyala bo batukulembedde basobola okutukulembera obulungi. Balwa agambye nti abakyala basiiba era abagunjula abaana ate nga abaana bakulembeza ab'enkya bw'atalambudde okusaba kuno n'ategeeza nga kwasiriza wamu n'obulabirizi bwonna mu Buganda. Badde edda baalowoozebwanga ng'abantu abanafu, naye abakyala balina influence nnene nnyo, balina influence ku basajja. Musajja ne bw'alabika ng'ow'amaanyi atya, omukyala ayinza okumugonza n'amuteeka mu mbeera. Yakulira ekino ky'amazazini mu ggwanga Elizabeth Kikuyu anyumidde ensonga lwaki bategese okusaba kuno. When we move our knees and pray, we know we change many things. We bring peace in our homes, we bring peace in the community, and we bring peace in the nation. Because the prayer changes many things. Miriam Mukombozi nga mwogeze wa CWF Uganda ategeeza nga batagenda kuma kusaba kuno wabula kwetoleza eggwanga lyonna. Wamu tusabire wamu ng'abakyala tumanye ebitukwatako, tusabire obufumbo bwaffe, tusabire eggwanga, byonna ebirimu Mukama agenda kutuwa omukisa. Shamshan Naluja yakusakidde gwe nkulaba ku TV. Amina bwe tugenda kebunayira omukulembeze ku ntiko mu ggwanga lya Iran Ayatollah Ali Khamenei ayogedde omulundi gw'ogusoose bukya Isirairi ebaggulako olutalo. Asekeredde Amerika ne Isirairi ng'agamba nti zezasinze okufiirwa kuba n'enfo zaabwe eza nuclear tebazituuseeko. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings. Omukulembeze w'oku ntiko mu ggwanga lya Iran Ayatollah Ali Khamenei avuddemu omwasi bukyankulwanagana kubalukawo wakati wa Israeli ne Iran. Mubaka obadde ku TV y'eggwanga Khamenei azzeemu okukikkaatiriza nti bajja kwesasuza singa Amerika eddamu ne balumbagana. The Zionist entity must come to know any aggression against the Islamic Republic of Iran will have a dear cost, a big and high price. This is what happened. Kidide President wa America Donald Trump okuyimiza okulwanagana wakati wa Israeli ne Iran olwa Iran okola ennumba ku nfo za Amerika ekkata n'abalala ku bbalaza ya wiiki eno mu ngeri y'okwesasuza. Khamenei ategeeza nti mu lutalo luno olw'ennaku 12 bavuddeyo nga bawanguzi kubanga basesebudde enkambi ya Amerika esinga obunene esangibwa ekkata. The Islamic Republic of Iran dealt a heavy blow to the American forces when they targeted and attacked the American military base in Al Udeid in Qatar, causing grave damage to the base. Obubaka buno kitegerekese nti Khamenei abuwadde asinziira mu mpuku gye yeekukumye n'abafamire ye. Khamenei agambye nti bajja kuwanika wadde nga Pulezidenti wa America Trump yamulagidde okuwanika. President has the right to demand one sovereign people to surrender. The Iranian cannot and will not surrender. Agambye nti Amerika terina kyeyafunyeemu mu bulumbaganyi bwe yakoze ku nfo zaabwe ezikola nuclear. It is known to all that the outward position of the Americans is failure, as they failed to destroy the Iranian nuclear facility. Ewawe bali kubeera naffe mu gemizannyo kampuni ya Nick esimye abazannyi ba ttiimu yaabwe ey'okubakola omutima